kubuuzaako nnyo wano ku Nutty Uganda nannyini ddoboozi mba natuuse dda n'ensonga amawulire agagenda mu maaso okutambula aga Kizz Daniel yalabiseeko wali ebigogo ku Igezi Oval. Jjukira akafulu mu kuleeta abayimbi wano e Uganda omukulu navyo bayaniriza omukulu wano Kizz Daniel waliko yapooti mu bulungi nnyo mu ssanyu ejjereere naye ate nga jjukira ebyabadde ku show ye byabadde birungi ddala naye ate nga bw'olaba abayimbi abamu nga Fireboy Loga kwasanono omwana mulenzi Kizz Daniel omwana mulenzi oli navyo yabeera ataddemu omukono mu kino ekintu okuleeta abayimbi nga bano kwasanono Kizz Daniel naye nga byabadde ku show byabadde birungi ddala. Abayimbi ba performance ne Kizz Daniel ya performance akayimba ke bayita Buga. Naye ate nga amawulire amalala agatambula ag'omwana mulenzi Dr. Jose Chameleone jjukira nga ono emabegako wali yavaayoko n'apostinga ekifaananyi kye ekyo kyennyini kwaka akapale ke yali ayambadde kati ate tubadde tuli awo ne tulaba nga bwe yakyekoze ku show emu eri ku Jubana naye ate nga mwantu twagala tubuzeemu ani ayambaza Dr. Jose Chameleone ennaku zino kukana akapale ke yakoze. Jjukira nga guno mulembe gwali gwa Michael Jackson yali ayambala bw'atyo nga ye kasaalinya ku stage muganda wange ebeera nsasage ennyini ate jjukira nga ate mwana mulenzi ono jjukira yayita legend era kituufu ddala legend omwana aludde mu kintu kati alina okukola kyonna ekisoboka okubeera nga ddala ye legend okitegeera buli kimu kyaleeta aleetera ddala nga ddala ye legend. Mwana mulenzi afumba ekintu kye bwebira ddala mabega nnyo jjukira naye ate nga fashion enjalesi muganda wange jjukira eyogeza abantu obwama wali ku mikutu egya social media. Bwe kityo mbwe kitambudde wano ku Nutty Uganda katuddemu mu mboozi gy'otasaanye kusuwa wano wennyini.